twolekedde ekyatulese nagambye VJMac Productions nga bulijjo kano nkakoze okwongereza ko obuna bwenkoze ebbanga lino ery'omwaka gumu n'ekitundu wabula nasizeemu kabaweereze nga bwenzimba application ya ntana bakwata kubo kujja ku mpewo nga batereyo ng'egye tugenda mu biseera ebya Easter n'okujjukiramu okuzuukira kwa muganda waffe Yesu Kristo mulabe ebimu ku byamagerebizi ebituukawo nga bagamba Picture House ne VJMac Productions nga bulijjo tuli kwanjula kwako kamenya birimu nga bulijjo the one and only true son of God and brother to all people nga bagamba Origin Entertainment ne VJMac Productions bakutusizaako nati tuli kwanjula kwako nga bagamba Alicia Productions begasse nange nga bagamba Rose Pictures nayo erina ffe tuli kwanjula ne bagamba Picture House ekutusizaako the one and only true son of God and brother to all people nga bagamba yegasse ne Rose Pictures nga bagamba Marco Pontecorvo wano nga bagamba inspired by historical events and the memories of Sister Lucia tuli kwanjula. In 1917 Portugal was involved in the First World War. It had recently become a republic inspired by liberal and enlightenment values and was thus anti-clerical. The war, though not fought within national borders, provoked widespread poverty and the death of a great number of soldiers and civilians. Tuli kwanjula nenga chebitegeeza mu 1917 Portugal yali yetabe mu lutalo lwaso kuba sematale yasooka era limaze okufuka republic ngezimbiddwa ku musingi ogw'abantu abatayina nnyo nzikiriza eryawo n'olwekyo yayitekiza nnyo mu ddiini olutalo olwo n'olwekyo newankubadde terwalwanizibwa munda mu nsalo za Portugal lwaleeta ebizibu bingi obwavu n'okufa okw'abasirikale abangi aba Portugal ne bannansi ne tudda kawalajja nakatambula nagambye tuli kwanjula kabaka abirimu nga bulijjo kaakano yonna gye kali wansi eyo mu mpuku ku ttale nagambye tuli kwanjula sinema tennaba kabaka abirimu nga bulijjo the one and only VJMac the true son of God and brother to all people. Don't be scared. Yawulira amaloboozi n'okumyansa abaana abato nabo bannaye betuminkiriza kati n'engeri gyazzeeyo okuzza amaaso yalengera engeri y'omuntu kwegezaako mulingiza yagezaako muyita okutegeera yaani laba yavaayo amulabe nakyala wuuyo kagazza waggulu yatandika okulaba ennyonyi n'okubaluka jjukira byali biseera bya ntalo naye nga bonna biraba ku bisenge eby'empuku eno abalumizibwa bonna balinga abataagala kukomya ntalo zino abiraba naye ngono omukyala olumaze okujja n'alanako bbira byali bigenda maaso mu sematale yasooka tuli kwanjula kuwaako yayita Manuel alaba muganda wate mwannyina omuku abaali mu lutalo ng'amulaba alumizibwa yalajja n'amuyita yazza amaaso gyali wabula ennaku emutta amaziga gamuyita ono mukulu we lwaki tusasula bwe tuti yanyweza akatike yali akutte anti nze nzikiriza era nina essuubi n'okwagala kwa Katonda byebigambo byamugambye asabe njagala Katonda era sabira eddembe ensi etereere kyonna kyekyali bye tulaba basinzako ebyaliyo nga bagamba Fatima buli mukatuli kyali wano oba alaba kino si kipya yoli ekigambo kino Fatima nga bagamba Wakindi Almeida yakulembedde abazanyi wabula Goran Visnich mwali nnyo kabaka abirimu nga bulijjo nga bagamba Stefan Gill tabuzeemu ono Portugal tuli kwanjula kwako nga bagamba Leandra Howard yoye
Lamelas bonna bali muno nga bagamba Coimbra 1989 gwe mwaka gwe tulimu Lucia Moniz tabuzeemu waliwo emmotoka yali ejja nga bagamba Marco de Almeida naye tabuzeemu nga bagamba Yohana Ribeiro mwali nnyo wabula Kala Shambel Elmano Sancho bonna tujja kuba tubasinkana nga bagamba Iris Kayet Yawa Rais Simao Kayet bonna bali muno nga bagamba Sonia Braga naye mwali tuli kwanjula kwako motoka ayitawo tuli mu 89 nga bagamba Have Kito naye mwali nnyo wabula Camila Valentine ne Lucy Hila bebalonda abazanya bali mu kasinema kano Carlos Alberto Lopez nakola ku malobuzi mwava mutaka nga bagamba Daniela Chanchio yebaza Cristiano Honori bonna bali muno yalekere ekigo ekimu anti Professor Nichols mukyala amumanyi Professor Manyifu Vincenzo Capineta mpozi Pao Bonvino yakola ku muziki. Please have a seat. Bamusaba atulira awo nakyala ajja kujyamu egatteko kono weebale tetunamanya nakyala ki yakkakana kwekuza amaaso kifo kisirifu kamala kigo waliwo yajja mu sister waliwo n'akatimba awo kwekukakkana nga bagamba Marco Pontecovo yateekateeka abaweddeyo wennyingira mu kaza mulimu lwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nantabipingwa era Ssaabasajja w'Obuganda Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri yamwebaza okwefiiriza obudde olwaleero okumusinkana. I couldn't imagine my book completed without you. Nabadde sinza kutebeeza katabo kange awatali ggwe ono Sister Lucia. Thank you. Weebale amugambye akasomye. I don't share most of your views. Sikkanya nnyo na ndowooza zo. In your last paper you wrote, all seers are de facto unstable. Mu kiwandiiko kyo kyewasemba okuwandiika nti abo ababonekerwa bonna ebirowoozo byo tebiba bituufu ate nze ndowooza yange ewakanyeeyo lwekyo tuna kyetufaanaganya ffena tetukkiriza buli kyetuba tulabye yajjayo nootubuuku ye kwekwata ebbala gy'akakalaamu. If someone were to say to you now, why what happened all those years ago? Oli singa akubuuza kati nti ebyo n'ebyatuuka emyaka egyayita. How would you respond? Ng'akusaba ebinnyonnyolo byogerako otya. Nze ndowooza byali byetaagisa. Byetaagisa? Read her message. Okutambuza ekigambo kya Bikira Maria. Naturally, I could not have imagined its importance nor the consequences. Mukaddako nali siyinza kumanya mugaso gwa bwetaavu bw'ebyo byatuukawo yadde ebiriddirira kubanga nali mwana. And do you have any regrets? Olina kye wejjusa? Does it look like the world has heard the message of heavenly peace? Olowooza ng'ensi efunye obuzibu okufuna emirembe. Only regret. Ekintu kyokka kye nejjusa Enough to please my mother. nti sikoze kimala kusanyusa mmange. Aliwa? The Holy Mother? Bikira Maria omutuukirivu. Waliwo engoma ezaavuga nakyala ajjukira ono Sister Lucia. Basikolazi abali wano oba mmwe abakkiriza mu ddiini y'ekikatuliki nze gye nabatirizibwamu newankubadde baasalawo okunfuula kafeteria Catholic olwokuba nti nabye nsalawo okukkiriza mu ddiini eyo naye ye yange ate ne byempakanya nayo. Bino si bipya ne Sister Lucia mmanyi bingi ebimukwatako. Sister Lucia bino byajjukira mu buto bwe. Baali basoma mannya ne bataliyoni abaali bafuddemu baali bava. 34th Battalion, deceased. Fernandos Domingos Battalion, 34th Battalion, deceased. naye mufu. Ne bano bazze buli yalinanga omwana yagenda mu lutalo yajjanga ono kumpi buli lunaku sitehoro okuwulira amanya. Mukazi wattujuka lyamaze okulaba mukulu we
Manuel n'atandika okusaba Katonda balime kusoma linnya lye kubanga buli gwe basomana bamaze okufa. One maama we batunuulira abatulika kubanga abawe bamaze okuva mu nsi. Nalajja na Lopez baji asoma tuli mu Portugal Cristiano Ronaldo gyazaalibwa n'abala bangi. Yalaba feesi yali alengedde erudda. Maama we yatandika okusaba Ayi Bikira Maria, nsuubiza nja kukolera Kereziya byonna ebyetaagisa n'okusaasaanya enjiri yo, naye nsaba baleme kusoma linnya lya mwana wange. Our home will be an example for the church. Amaka gaffe gajja kuba ekyokulabirako eri Ekereziya. 22nd Battalion missing. Let Manuel come home safe. Nsaba mutabani wange Manuel akomewo nga mulamu. Deceased. Rodriguez, Luis. Baki asoma 34th Battalion deceased. mukazi tubasaba Katonda. Silva, Jose GW'ABAJJULIZI Battalion. mutabani tubamusomye bambi neyebaza Katonda Souza, Augusto. kubanga bavudde 20. bagenda basoma mu alphabetical order. Manuel tabaddemu kati bavudde mu M, bali mu nnukuta ndala. Basimbula baddeeka balunzi era balimi. Hello, sweetheart. What are you doing here? Okola ki wano? I told him to go with Father Ferreira. Namugambye agende ne Father Ferreira. We'll go. Kyata akoze. Beautiful. Thank you, Mama. Fernanda. Look, thank you so much. It's nice, isn't it? Bali mu kuteekateeka olw'ekivvulu oba celebration yali ejja. Waliwo abajja bamu ku bakulu abatwala wano. Juka bagambye nti Portugal yali akafuuka republic naye nga lyezimbiddwa ku musingi si gwa ddiini wabula omusingi oguli libro. Kakana omukulu atuuka ye meya, Lord Mayor. Waliwo abasimatusa abagibbwayo nga baliko ebisago naye nga balamu. Yabayisawo abakwase bakadde baabwe kubanga kyalinga kitiibwa ogenda okulwanira eggwanga lyo naye ofundako akomewo n'ebisago okusinga afudde. We must be proud of them. Muteekwa okuba basanyufu gye bali Are fighting to keep our country's honor high. kubanga balwana okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe They defend our progressive ideas that will free our country from a feudal past created by ignorance. n'okkuuma ebirowoozo byaffe n'enzikiriza yaffe kati zitazimbiddwa ku musingi gwa ddiini oba obwakabaka oba ki. Nunu and Ernest. Tulina okubafuula ekyokulabirako. Baabawa obugalo. Your Lenten fast is over, isn't it? Let us make a toast to their honor. Joaquim, I'm buying a round of drinks for... Anti kati basuleko omuziki tujaganye. Ne basulako omuziki. Batandika ogubojja. Francisco! Anti Francisco janto kuba omuziki. Ke kabajja na kalukia. Juka yajjukira bino byonna bitulaba. Maama wa alaba. Muziki gukwajja. Yajja. Lucy, come with me. Yamwita Lucia jangu nange. I told you this morning, it's time we pray and ask for forgiveness. Nagambye ku makya tulina kusaba. Dance. Kitaawe amugamba nedda azina buzinyi. For Manuel. Twasuubiza Bikira Maria kulwa Manuel mutabani wange butajaganya. Girls dancing. Mwana muto tewali tabuna kucacanja. Ka Francisco kanyize kanywanyiike. Get him home. Nasuubiza tugenda kusaddaaka buli kimu n'amasanyu gaffe. Musata kyakkiriza nnyo mu ddiini. Yanywegera kawalake. Taata we awuliriza mukyala mukazi we. Ne bakwata ekkubo bave wano. Wabula Francisco anyiize munywanyi we. Kwe kumuyisaawo yagobojje mukadde we ne banna abalala. Kubanga anakuwadde Lucy bamugiyewo. Mu kiro
nenga bino bina n'okubonaabona bakukoze lwa mukulu Emmanuel. Mukazi wattu yakeeranga okulunda endiga zaabwe ezaawaka, yazireetanga okulya omuddo saawa ziringa awo 5:6. Yagalamira wansi kwe kutunulira eggulu, naye ng'awaka basomi nnyo bakatuliki, ate ennaku ze bali mu kisiibo na lusirika olw'okusabira Manuel Bambyadde nga mulamba. Kulaba eggulu ate lina engeri gye lyakamu gy'atategera etali ya bulijjo. Kaakano banywanyi baamwita Lucia. We brought you a treat. Tukuleetedde ku byokulya. I'm starving. Enjala tekukubanga ekuluma. My mother says a little hunger is good for the soul. Maama yagambye enjala entono si ya bulabe. Bw'oba olina ky'osomera oba ky'osabira. Nothing wrong. Tewali kiwakoze kyamu obadde ozina buzinyi mazina. But Mama is scared for Manuel. Maama teyaŋŋanye kuzina lwaki wabula olwa Manuel mwannyinaze. Make him come home. Tusaba nnyo Bambyadde nga mulamu. Come on, let's go. Francisco kubaga abagende. Time. Obudde bugenda. Kwe kutambulamuko kubanga endiga ziri tale zirya. Bayolekera erudda waliyo ekinnya ngaani waffe ekyeyitabya boogana amaloboozi geddamu. Wabula boogana ebigambo bya ddiini Ave Maria. How many did you hear? I don't know, maybe 3. Ave Ne baddamu. Maria. Ogwokusatu eggulu lyakuba. What? Kyokka musana Let's go. gutinta. Kwe kudduka yaliba enkuba. Help me. Nkuba ki? Didn't see any lightning. Munyambe tugye endiga tudde eka. Badduka badda awali endiga. Wabula eggulu libaluse naye ng'ate tebadde kire. Bayoleka awali endiga. Andiga, come on. We have to go home. Tulina okudda eka. Let's go. Come on. Nga tezisekuka zonna zizze wamu zitidde okukamala. Okubaluka okulala kwaddamu. Ki kino? N'endiga zitidde tezisekuka zonna zizze wamu. Okubaluka okwokubiri bwe kwaggwa baatandika okuwulira oluwewo oluyita. Kino si kya bulijjo. Ng'olaba walinga awali ekintu ekijja gye bali naye nga tebakiraba. Naga tukyali kwanjula kwako. Bazza amaaso. Bitula basinzako ebyo byaliyo. Kwe kwolekera erudda. Ono yagwa kumukwatako. Look. Laba. None yeekanga kwe kwata kasinga obuto. Waliwo ayimiridde awo gwe balaba. Mukyala ayambadde byeru. Yonna gy'avudde Mukama y'amanyi. Who are you? Gwani? Where'd you come from? Era ovudde wa? Who are you talking to? Mwogerana ne nga nze simulaba. No. Enough of this joke. Mulekera mu kusaaga sirika. Ye tamulaba. I come from heaven. Nvudde mu ggulu. Yawulira essanyu kwa mukazi musomi. You see from heaven? Ddala ova mu ggulu. Go to heaven? Anti nnyo. I can see her now. Nange kati mulaba. Ke kalenzi. Ate gwe Jacinta. Also. Nange mulaba. I'm Francisco. Francisco. Eki? Same, but Kana abaga bagenda mu ggulu. Wabula Francisco tebaawulira byamwogeddeko. What did he say? Agambye eki? I'll tell you later. Nja kikubuulira edda. Our friend, Maria Deschnefs. Munywanyi waffe Maria Deschnefs. Anti ye ali mu ggulu. Yali yafadda bambi. Why did you come? What do you want from us? Ki ekyakuleesera kikyotwetaaza? must come back here. Muteekwa okudda wano. Month
At this time, buli nkomero ya mwezi mu budde bwe buti okumala emyezi 6. Yajjayo engalo ze n'abagamba basabe sappule buli lunaku baafukamira okusobola okuleeta emirembe mu nsi. Jjuka tuli mu 1917. The world needs peace. Ensi yeetaaga emirembe. Baatandika okusaba. Etandika okutambula abulawo. So know what she said about me? Njagala kumanya kyanjogeddeko saakiwulidde awo. Bamulaba ggwerayo. Mukazi otu yakuba akabonero Jacinta. Jjukira yanyumya bino bye tulaba yabijjukira. Ayine professori yazze okuba ne byamwebuuzaako ku biki bye baalaba n'omugaso gw'ebyo byalaba oba bye baabonekerwa. Kakano baagoba endiga bazizeeka wole bateesanga abaana abato. Did you tell her about the rosary? No. Mama amugambye ku bya supplement nedda. I need to pray the rosary more. She knows everything, even her most personal things. Amanyi buli kimu n'ebyaffe eby'omunda. Not to throw stones at the boys from Bolero. Nagaananga okukasuka amayinja. Sure it is. But they beat me up. I tried to run away. Stop it. So, what do we do now? Naye tugenda kukola ki? Said we have to suffer. Yagambye tulina okubonaabona. I didn't quite understand. Saakitegedde bulungi. Wrong. Ki kye tukoze ekikyamu oba kye tukola obubi? I can't wait to tell Mom and Papa. Sinza kuyinda kugamba maama ne taata. Nedda! Toleeta buzibu. He said we were her messengers. Naye yagambye tuli babakabe kati tuba tetulina gwe tugamba ate tunawo tukoze eki. Ebyo teyajja tukkiriza. Jjuka ensi tetekyakkiriza nnyo mu ddiini. Babigobye. Tebaagala kino kyogerako yadde kikolako olugambo. Kakano twadde eka. It's a sin to use God's name in vain. Do I need to say making lies up? Kakano maama yatabuse. Give me. I didn't mean to tell them. Saagendedde bagamba n'ebigambo byansimatuse ne mbyogerako. Kakano bonna babakaza. So beautiful. Yabadde mubalagavu. Ye Jacinta. Waddala nga ggwe maama. Kitaawe alaba. The war. But she said she loves us so much. Yabadde munakuwavu ku lutalo. Ne yagambye ffenna atwagala nnyo. It wasn't just me who saw her. Sinze nzekka eyamulabye wabula ffe nsatule twamulabye. I couldn't hear her though. Nze saawulidde nnyo byayogera. Naye watya nga abaana boogera mazima. The truth. Mazima? How can you be so sure? Oyinza otokakasa ddala balimba oba teboogera mazima. She'd seen an angel and Manuel wounded. Naku ntidi yatugamba mbu yalaba malayika ne Manuel ng'alina ebisago. And we didn't imagine it. Bino tetwabiteebereza biteebereze. Did she say she was the Holy Virgin? Yagambye Bikira Maria. Came from heaven. Yagava mu ggulu ze kye nawulidde. No, she did not say who she was. Teyogedde yaani. Could it have been someone else? It was her. Why? Yabadde ye. God choose you of all people. Lowooza ki Katonda yalironze ggwe oba nnyina Katonda yalironze ggwe mu bantu bonna. Ki ekyenjawulo ky'olina? Antonio, you don't. Antonio. At first it wasn't. Tobitegere omwana wange kyeka agenda agwa ddalu. Yasuka gambu yalibonekeddwa malayika mu mpuku. Kati agamba Bikira Maria. To get our. Lie. Sirimba maama. Era sinza gamba mbuno saamulabye ng'ate namulabye. Laba. Maybe. Osanga. I don't know. Simanyi. Naye nga kade kutta mboozi n'okutaasa banne. N'agamba osanga kale kiyinza okuba si kituufu n'adduka aveewo. It's getting late. Obudde bugenda nze kantwala abaana bange eka Jacinta ne Francisco. Appearance to the little shepherds of Select. Good night. Night. Naye ng'ensi yali mu katyabaga nga ke tuli mu kati olwa COVID-19. Embeera gye tuli nga buli omu talina kyalina. Oli mbuzi w'obutenkanika ne Ssematalo bw'ati bwe yayisa bannaffe. Naffe tyatukosa nnyo. Ne mu Europe awo yataagula ensukka mala. Kwe kubalabiriza nga bagenda.
naye Jacinta ne banywanyi bamulabi. Francisco Jacinta tugende. Bwamala okugenda kyava akyusa n'adduka ddeeka. Jacinta is younger than me. Yagendebwa Father Ferreira. Please forgive me. Mukerezi yatandika okusabikira Maria amusonyiwe olw'okulimba. Era n'asaba nti ayagala okuddamu okumulaba. Father Ferreira kumusanga ng'asaba si kya bulijjo. Is everything all right? Kwe kumubuuza lukiya buli kimu kiri okke. Maama yuno wabato bali Jacinta ne Francisco. Do you believe them? Laba. Bano basobeddwa. They've never told lies. Tebalimbangako abaana lwaki balirimbye olwaleero. Musatu yalowooza naye nga si kirungi ennaku zino kuleeta bintu bya ddiini. Duka Republic yali ezimbiddwa kati ku liberal values. Maama alaba omwana tajje yamusanga mu Kereziya wa Faaza. Forgive me, Father. Nsonyiwa Faaza simanyi kyatuuse ku lukiya. She's always had a bright imagination, but she seems to have gone too far. Bulijjo abaddenga n'okuteebereza naye kati alabika yasusse namugambye dda. Kubanga eddiini tebikkiriza. Kati yogera amazima maaso ga Faaza akusonyiwa nedda. We saw her. Sirimba namulaba. To see her again. When? Era nga menja kudda mulabe ddi. I'm sorry. Onokomedde obulimba buno mwana muleke. For now and accept that what you are saying is the truth. Katukize nti kyogera kituufu. How can you be so sure that the lady you saw... Naye okakasa otya nti Bikira Maria gwalabye? Ekyo kizibu. Nina just nzikiriza. No, Lucia. Someone might have wanted to play a trick on you. Or worse. It could have been the devil. Wayinza okubeera yagadde okuzanya katemba ayinza n'okuba abadde sitaani. Disguises himself. Kubanga sitaani yeekweka nnyo mu bantu. It's a way to hide his evil. Okweka ebibi bye byagala okukola eby'ensi. Wamma we bali Faaza mubuulirira. Wabula bw'amuzza ebbali. Bid Lucy and her cousins to return to their place. Amugamba yaligaanye omwana okuddayo eri. Nedda lowooza ayinza okuba aleose biroote. For imagination. Naye ate bwe kiba nga ddala kyabadde kituufu. Could be dangerous. Ekigambo bwe kinaafuluma nti alaba ebyo ebintu by'eddiini ebyo byazze kiyinza okuleeta obulabe eri famire yo. Bantu bakyaga kuwuliriza bya ddiini nnaku zino. Yamukwata amugye wano. Badde erudda. Naye mukazi wattu buli kimu ye kusaba Bikira Maria kati kubanga kakasiriza ddala n'okukkiriza akulina nti gwe yalaba. Duka twakomye kulaba nga bamuzzaka. Yatambula mu Kereziya waasabira. Ajja alaba ebifaananyi eby'enjawulo. Yeekanga kwe kuzza amaaso erudda. Ali mu Kereziya. Tagambi vijima kabirimu nga bulijjo. Kopi ziba zize bulambalamba. Kano si kaakutunda oba kupangisa. Kabakoledde. Era nga okuyita abuuza oba yeye ng'alaba amuyita Bikira Maria. Munansonyiwa application erudde okuggwa naye mugirinde essaawa yonna. The VGMAC online application. Tunabutereza ebitonotono. Naye ate bw'abeera alina obukugu obusingako. Musote gwamubojja. Kino kyali kirooto kyaba asimuka mu kiro. Obuyambi bwonaawe mbwaniriza. Buli muntu alina obukugu mu kuzimba applications mu bavubuka abato mmanyi muli bangi. Ebintu byange byakwagaliza sobola okujja ntugatta obwongo
sinema zisukka ebibiri kati ze tukoze mu bbanga lino baganda baffe ne bannyina ze balina okulaba ebbanga lyetololo bwa sinema mumanyi mukazi wattu era akyajja n'alunda nga bwe yakolanga juko gwasemba babagamba buli mwezi badde nga wano yasabanga yetayimirizanga kusaba sapule buli lunaku agisaba ne mutima ne bwataba muntu era ng'okulaba ekitangaala era kidda endiga zaayitawo mukazi twakyasaba mu mutima sapule ye era agisaba buli lunaku emabbali juka sita lukiya biri byonna abenyumiza ono yajja kereziya jamugambe jalabira biri byalaba byabadde anyumyako. Have you ever asked yourself wali weebuuziza to appear in apparitions always match the traditional iconography? nti lwaki abantu ebiseera ebisinga babonekerwa? This is certainly true in your case, as it has been for nearly all religious apparitions. Doesn't that seem strange to you? babonekerwa mu biseera ebirawo bibeerawo. If I follow your logic, there are multiple divinities. Or it is the unconscious that translates each person's desire to meet the... kiva mu birowoozo bya muntu kwagala kusinkana byamagero oba kulaba abantu abo oba Call it the unconscious. anti gwe oyinza okuyita kyonna kyoyagala God naye nze mbiyita bwa Katonda manifests himself in a form that era nga atubonekera mu ngeri gye tumusuubiramu oluusi help us understand n'okutuyamba okutegeera. That it is God that chose the wrong position for the appearance of stigmata on people's... anti okugeza nga bastigmata ffena tukimanya emisumaali gya Yesu baagikomera mu mikono so si mu bibatu. Because we know at the time of... naye ate bo ebiseera ebisinga ebiwundu babifuna mu bibatu to the cross kubanga and not their palms. kyalinga tekisobola kuba misumaali mu bibatu negiwanirira muntu. I can only give you my test. nze nsobola kuwa bujulizi bwange. I don't have answers for everything. sina byakuddamu ku buli kituukawo ku nsi. yayongera omunyumiza emboozi ye nga bwe yali ebiseera byagenda naye ng'olugambo olugenda lutambula kati ku kyalo mbwe abaana baabonekerwa Biikira Maaliya. ne Lord Mayor Lukwago weeyo n'abasirikale bamukuuma. Meya ensula Good morning, Maria. ensula Maria. Children? Abaana bali bulungi. Produced quite a bit of wool this year. Oh, yes. With the flock and the crops, thank God we aren't lacking any. Katonda atuwadde emikisa ebibala byabaze bulungi enkuba atonnya bulungi era tulina emmere newankubadde ebiseera bya lutalo tukyalya. One of the few educated citizens in this village, and gwe omu ku batuuze abayivu ku kyalo kino. with the poor and the sick. That's why the rumors I've heard about you. yensonga ki eŋŋambo ze mpulidde ku muwala we okufuna ebirooto Odd. si za buli gira njazikome kati. Go finish that over there, please. yasaba omuto aveewo. They might as well be harmful to the village and ziyinza okuleeta okulumizibwa. They're just children's games, nothing too important. ante gye mizannyo gy'abato si byakuzanyisa era tekitagisa bitwala ng'ebikulu. nkuwa ekigambo kyange tebijja kuddamu I will. kuba tebagala dda ddiini ekomewo wano. eddiini kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo abatakimanyi era abayivu nga nze yemu ku mpagi ezikyusa society o community ez'amaanyi. It is a key factor. Father Ferreira, perhaps. I don't know. anti Father Ferreira yatandise okuyomba. Your daughter. buuza muwalawo. Tell me what happened. At the market.
kukatale. It would be wise to keep an eye on our daughter. Meya agambe kyalibadde kyamagezi okutandika okulabula muwalafu obutagenda nga ayogera bintu bitategereka tujja kugwa mu buzibu. We've done no wrong. Tebule kyamu kitukuze taata bambi atawuliriza kawalake. You really shouldn't worry too much. Tobiraliikirira nnyo. If you want, I can go and have a talk with him. Bwe kiba kyetaaga sobola okugenda n'enjoga ne meeya muntu wange Lukwago waffe. Olabe embuyaga ya minvuli yamulekawo. Waliwo yakonkona musatu kwe kujja kubibaddewo kati nkitiisa na buli akonkona teba drone. Good evening. Waliwo nakyala mukadde. Nziri abantu gye bali mu karantini n'ebizibu yalowooza aze kufuna kyakule kyava mukwatya ku byokulya kuba Katonda yabibawadde bo. Najja amuweeko. Bantu bali buye ennaku zino. Mukama kunedda. Madam. Si bye bindeese nnyabo. Is this the Santos home? Gano ge maka g'aba Santos. Nti ye. I've come for the seers. Nzize kulaba mwana yabonekerwa. Yamulese si mmere. Tetulina ano yabonekerwa yenna. Juka meya abiganye. Kumba ate abala bangi abamugoberedde. Sorry. We were told Chile. Baatugambye abeera wano. Well, they've told you a lie. Babalimbye. Give you a cup of broth and a place to stay. Nsobola okuwa ekikopo kyakyayo oba obuugi. Nebyo mbo saga zibuliza nti wali muntu yabonekerwa. Owulira? Thank you. Weebale nnyo era musule bulungi. Naye ng'alina essuubi lyaleese mu bantu. To your room. Yamusaba mutadde mu kisenge. Naye nga kanyiize kwa maama abantu abalimbako. Kakkiriza bye kaalaba era kakimanyi byaliyo. Bawajjira gyali. So do you still think there's nothing to worry about? Kati ogamba tewali kye tulalika olaba abantu batandise okujja balaze okufuna essuubi eritaliimu. Kakano Juni nga 13/17 wayiseera kumpi omwezi mulamba okuva kubonekerwa okwasooka. Juka ate yabasuubiza buli mwezi ajjanga kujja omulundi gumu okumala emyezi 6. Bitula basinza ko ebyo byaliyo ebyaddala. Abakatuliki n'abagambye abali wanira abalaba n'abawuliriza bino si bipya. Newankubadde controversies nyingi ezootuula nakyalo no Lusia. Thank God forgive us. Let's use the back. Ate obukakafu bungi obulaga ebintu ebyatuukawo. Byenjo okubanyonyola mu mpola wano. Ebiramusobola okunoonyereza. Ewa Google. Buberi abasosudooti abatwala waba naddiini. Kakano meya yajja. Era bazze okusoma buli mwezi basomanga babanga bafudde. Marcus Alberto. Juka mutanu ali mu M. Buli banga batukanga mu M nga asaba. Asoka na MA. Yali Manuel. Kwolwe era tebamusoma. Lucia! Wavaayo banne bajja bayita Lucia. Juka naku lwalina okugenda abantu batandise okujja gye bali. Babuuza yogera namwe Bikira Maria. Bambi mutusabire. Musabe basonyiwe mutabani waffe. Ono kwe kujja. Mulekera. Bano baana bwana mbonyabonya baaki. Ye taata wa Francisco. Ne Jacinta. Badduka bave. Baali basinga obuto. Olwaleerera Manuel tebamusomye asimattuse. Go to church. Yasaba omuntu bagende mu Kereziya butereevu beyongere okusaba Bikira Maria. I can't come to church. Siyinza kusaba. Maybe I would go back. Nasuubiza Bikira Maria ndidda va mu bintu ebyo. And the Holy Mother. Let's go. I have to go. Nze nina okugenda maama. Omwezi guweze olwaleero. Kamujemedde maama kadduse. Eddiini kyebeeredde. Kakandi nno gye yalundiranga. Olugamba abantu baali baalulira nti ku mwezi omukyala adda baagumbyewo dda n'abato tebalina we badda. Luki yajja adduka baami. Look! Let's go! Yeah, serious. I was worried you weren't going to come. Please. My son, Diogo, can you Anti mutabani wange. Help my wife. Musabire Diogo. Bikira Maria bajja musabire. It's okay. Diogo, come back. Please.
I can't see her. There she is. That's good. Very good, girl. Huh? Right, Brad. Mother Fagado was right. I just saw the devil. He hides among the good. Lucia. We have to pray. Bafukamira basabe ne sapule zaabwe wabula buli muntu abadde alajjana nga alina ebizibu bye kubanga essaawa zibadde zituuse. Baabano Lucia bwazza amaaso yatandikirawo mulaba akomyewo era naye abantu bangi abaliwa mugende mu maaso n'okusaba sappule temuwummuzanga era muyige n'okusoma kubanga kikulu nnyo. Tujja agambe tusome. Abantu bali abafukamidde boogera nabo ne batandika okufukamira mpola mpola. Diogo waali wano maama we tasobola kutambula. He will heal if he starts believing. Ajja kuwona singa anaatandika okukkiriza. She said Yamwebaza agambye he will heal if he starts believing. nti ajja kuwona singa anaatandika okukkiriza. Yali yalemala. And it's already a believer. Mutabani wange mukkiriza n'okusabaasaba kikyategeeza Bikira Maria. Nakyala abiwulidde yabikkula. Ekiwero kyali yeebisse mu kifuba agenda okutunulamu mulimu amaggwa agamufumisa era atandika okutonya omusaayi. Abato bagulaba nti ebisago bye byonna ebiyinza okuba nga byamuleetera okulemala abyetisse. Anti nsonyiwa. We want to go to heaven with you. Twagala kudda mu ggulu naawe. Sishku and Jacinto will join me soon. Anti Francisco ne Jacinta mugenda kuneegattako mangu nti nze naawe tugenda. But you have to stay. Naye gwe olina okusigala Lucia. Jesus has chosen you mutabani wange yalonze ggwe Yesu to be the messenger of faith in Mary's Immaculate Heart. gwe olina okuba omuweereza owa Mary Immaculate Heart okutambuza enjiri ye. One day, olunaku olumu, a long time from now, mu bbanga eggwanvu okuva kati, I will come for you. Ndijja naawe n'enkukima. Nze kennyini siri kuleka wekka. Naye ng'amugambi bbanga eggwanvu okuva kati lwalijja okumukima. Wabula bano baabagambye mangu ddala bagenda mwegattako mu ggulu gy'ali. Baamusaasira. Anti ffe tugenda. Naye gwe bakutaddemu akawaayiro. Anti agenze. Kwe kutegeeza abantu nti agenze bwe tebamulabe nako ne bwe tebawulya boogera. Kwe kuzza amaaso balo bawazze balaba just mpewo. Naye nga si kya bulijjo empewo kutambula bw'etyo. Lucia yadduka. Lucia ye kitaawe. Jacinta!
Francisco yayita Jacinta. Taata lindako. With me, Dad. Diogo. Bagenda okulaba ebigere bitandika okugira. Kubaga ntajja kutambula. Byatandika okutereera byokka. Byetulaba basinzirako bibyaliyo. Kaakano n'atandise okutambula yekka. Jacinta yadduka ave wano kugobera Francisco ate bagobere Lucia jazze. Era azze waggulu. Naye nga Bikira Maria yamugamba gojja okutambuza enjiri eya Mary Immaculate Heart. Bino byatandika okutambula naye nga abantu beeyongera okufa ku kyalo. Ennaku eno yamwongera okuwulira ennaku ennyo. Amaziga agali mu bantu naye nga Bikira Maria mugamba balina okusaba ennyo olw'emirembe n'okubonaabona kw'abantu. There's one other thing. It was also healing. Wabaddeyo kuwona? No, he was just a boy. Waliwo akalenzi akawonye embu bakayita Diogo Lima. When I was a child, his father and I were good. Mukazi bwe nali muto kiteewako namugamba akaana nga kasanyaladde. He's able to move slightly. Kuba musawo yagamba kalisobola okutambula. A miracle. Anti bakiise kyamagero. Lima fell from the balcony. Bwe yagwa. Was the one who took him to the hospital. Nze namutwala ku ddwaliro, nze nabasasulira ensimbi. Era omusawo yagamba if he really commits, singa n'akikola Kenya ajja kutambula. So si kipya ekyokuba nti yatambudde. Mukazi we awulira. It's all rubbish. Yo nakasasiro. I believe that's what people want. Nenza abantu baagala okuwulira ebyo. I'm Providence. We need to stop the word from spreading. Tulina okuyimiriza ebintu bino okutambula. Kono kala afande tujja kikolako. Thank you, Captain. Nesi kijja kuba kyangu. Ye kapiteeni. Adelina. Yabuuza omukyala mukazi wa meya. Naye nga mukatuliki mulungi. What harm can 3 little children possibly do? Naye kikola kibi ki? Omwana ogamba nno Bikira Maria awonyezza omuntu. The same age as Vitor and Repubblica. Can you see our children heading up an insurrection? Tula abaana abo nga balinga ddala abaana baffe. Andelina. Eddiini ya ttabu n'okusinga ebyokulwanyisa. Holy Virgin. It is a beautiful thing. Kintu kisufu okusinkana Bikira Maria. Era kisufu. Kyanjawulo nti kyatuukawo mu kifo kyaffe. We're so different. Nze naawe tetufaanagana. Together. Naye tuli ffenna. Si kyo? Of course, but anti ddala kuba ye omwami si mukkiriza omukyala mukkiriza nnyo. Bino bikwataga naffe. Abalabe bange bajja kukosa ebintu bino eby'eddiini okunkuba akalulu. My ideas, everything I built from scratch. Buli kyenzimbye okuva from scratch. Superstition. Some stupid superstitions. Tobiyita bya kisiru. So you've married a stupid superstitious. Kyogamba nti nange mukazi wo ndi musiru okuba nzikiriza mu ddiini. Si kye ŋŋambye. Ebyamagero tebyabaddewo. Let's just say that. Kale katugambe byogera bituufu. It wasn't the Virgin Mary who healed Diogo. Nti yabadde Maria. Yajjanjaba Diogo. Found the strength to walk today. Naye waaba yafunye amaanyi agatambula olwaleero ng'abaana abo basabye ekyo kyokka kyamagero. Laba. Twadde erudda. Kazi watwa bulina kwajja n'alunda endigazi. Mom. Yes? I want to learn how to read and write. Era nikugamba amawe nti yeetaaga okusoma n'okuwandiika. Ekyo nkigamba emirundi mingi. Wabula kati alina obuvumu obumwetaaza okusoma. Kuba Bikira Maria mugambe kikulu nnyo okusoma. Ebyo empagi endala enkulu ennyo mu kukyusa society oba community oba eggwanga. Mpagi ziwerako si nnyingi nnyo. Mwabeesiba mu byobufuzi ne gavumenti ate si empagi esinga okuba enkulu mu kukyusa eggwanga oba society nedda. Bino bikulu nnyo, religion, education n'ebirala.
abatera okunyumya nange nazibagamba empaji ezo mutula yitawo kabana abantu buli wayita bamusongamu jukate ddiyo gwe yatambudde mutabani wange yafudde Bikira Maria nze talina kiyamukodda tinakugamba omusabire like a dog far from Bikira Maria mulesi n'afa bufinga kasasiro although I pray day and night newankubadde mbadde nsaba emisana n'ekiro kikyakukkirizaamu yadde eddakiika n'emu saagana kubiwulira ebintu byo It's best you go home and stop spreading lies. lekera okutambuza obulimba Of having a daughter like her. walibadde omanya obuzibu bwolese kati Faith and devotion. If she's crazy, mwala mulalu oyo do you see what happens when you make things up? olaba ebintu ebituukawo singa oyiyayiya ebintu weetondere kati abantu And let us get all done with this. bino tubimalirize It's true, Mama. maama kituufu Bikira Maria namulaba Not crazy. era siri mulalu oba mbasabye abantu abo ne bafa nze namulaba kaganya okukkiriza It takes courage to vent your anger on a child. You have no children, and yours are but babies who live in the warmth of your sound roof. I cannot hate you, because that would be a sin. yatambula mukazi wattu mu busungu wabula mukazi wattu tasobola kumenyawo mazima nabyamanyi nti bituufu wo atalaba maama atandise okunyiiga olw'ebizibu ebiyinza okutuukawo yamutunuulira ate nnyina amuzaala yamuwa akafumito kubanga amazima gali nti naye takakasuba omuto we byayogera bituufu oba nedda yawulira okusaba kyava ggula oluggi maama newankubadde takkiriza nnyo mu byayogera buli yakuŋŋaanyanga abantu bambi ng'asaba What are you waiting for? anti olinda ki Manuel For one's friends. yayingiddewo dda balina mussanyu awaka buli omu musanyufu omuziki gwakwajja ne kitaawe n'abawaka bonna bagobojjeza kuba Manuel akomyewo mulamba kyekinubamu ekyali kisinga okumunyiga Let me stay. yamusaba asigale I beg you. era n'amusaba yeerabire Bikira Maria Again. taddamu n'okuddayo mu lusozi anti sisobola Father Ferreira mutuufu It's not true. si kituufu nti sitaani Don't want to die. I beg you, don't go back to her. nkusaba obutaddayo It will be as it used to. buli kimu kijja kuddayo nga bwe kyali baamuyita abeegatteko bagubojje Manuel maama ekyo kintu kyasinga okwagaba mwana w'omukulu era kyekisinga omumusabisa
Nenga naye amugambye yabikira Maria byesonyiwe kubanga oyo sitaani. Bino byonna yali aloota biroote. Yajja ku luzzi. You can't sleep. Ye kitaawe amugamba agende yeebake kono nedda. Nenga mukazi tulyeebaka bambi aloota ebintu byatategeera taata. Do you believe me? Dala gonzikirizaamu. I don't know. Simanyi. I know I'll never leave you. Kimanyi nti siri kuleka. Kyonna kikiri. I thought it was such a beautiful thing. Nali ndowooza kintu kisufu okuba nti nabonekerwa. Then why does it seem like I'm hurting everyone? Nenenga ng'akosa buli omu. At times, our special gifts can lead to trouble. Anti oluusi ebirabo byaffe ebyenjawulo biyinza okuleeta obuzibu olw'obujja abalala bayinza obutatutegeera bulungi. Twadde emabbali. Biseera bambi ebisinga abamu kunoonya byakuddamu na kusaba. Yayita. Kubano gye yalundiranga. Masiga gamuyitamu olwo bigenda mu maaso byonna ne byaloota. N'ennaku abantu gye bamuteekako olwo baba basabye ne bitatuukirira. Anti wonna kitange. Kyonna kiyagala okuba kyekiba kiba. Kubanga okutegeera kwe n'okutegeera kwa Bikira Maria ne Katonda kwawufu n'abantu abalala. Kigaali kyajja ye taata dukeno gyalundira. Ajja ali ku bibye tamanya kumanya oba omuto gyali yazze okulunda endiga. Yadduka emisinde nga namungi w'omuntu akuŋŋaanye. Jiko omwezi omulala gwali gutuuse agoba abantu ennimiro ze zonna bazimazeewo. Kyokka musatu mulimi eŋŋano yonna nabagirinnye ate bazze okulaba Bikira Maria. Buli mwezi bagenda beeyongera obungi. Katonda wattu. Kyokka musatu mulimi adipendinga mu kulima kwe. Kakano kaweddemu. We're here for the Virgin. Tetwategedde naye twazze kulaba Bikira Maria tusonyiwe. You destroy it. Musaanyizaawo ennimiro zange zonna. Ziweddewo. I'm sorry. We are going to leave after the appearance. Laba. Bless us, O Lord, and Bless us, our Lord. Twadda mu kusaba erudda naye ng'emyezi egiddako enjala esemberedde obba malawo. Yes, our Lord. Kubanga ennimiro zonna zaaweddewo. Amen. Kati n'emmere gye balina giya nga beegendereza. Wabula bintu bya mutono bantu bajja kumbubaze kulaba Bikira Maria. Papa is worried and it's all your fault. Taata mweraliikirivu ate ensobiyo. Obunyogovu bujja. Kyokka oleka tuwali kyakkola. Serve yourself. At the market the other day, I saw Donna Clara. Mukatale nalaba Donna Clara. Simanyi Antonio mpulira. Can you help me here, please? Yamusaba muyambe okusumula koseti ye. To help her around the house. Yagamba yeetaaga omuntu amukolera awaka okumuyambako.
Namuza Carolina. Do you think I like the idea of sending our daughter off to work? Yajja. Kwe kutula wali mukazi we. I didn't mean to. Yamunywegera. I have the feeling we are losing everything we love. Ntandise okufuna endowooza ntufiirwa buli kimu mukwano kyetuzimbye paka olwaleero buli kimu kigenda kiggwaawo tulyanga atalina mugaso gy'olinga bbaawo mukazi wattu naye atandise okweralika batandise okudda mu mbeera ze batabangamu ebintu ebitabeerangako waka wano tebalimwangako njala oba ki. I don't want you to go. Saagala ogende. Sijja. Wano omukozi naye tebakyalina nsimbi yadde ezimusasula. Twadde ebbali. Mukazi watutuna buli kimu akakigenda kigenda. Kati asigadde weka kuba tebakyasula kulabira family ennene. Yaza amaaso. Kitaawo obusungu bumuluma naye atera muwala we. Babaayo nnimiro zaabwe. I beg you. Yalajjana ng'asaba. I don't want other people suffering. Agamba teetaaga abantu balaba boneebone ku lulwe. Kubanga ebizibu bituuka okasukira musinkana ate biyitirivu bizibu. Yakwata ebbali. Bamugamba asabe ku lwe n'ebisigadde. Nze kamboneebone ku lw'aboonoonyi. Amubuuza gy'ali olwaleero agamba amwetaaga. Yatandika okwemyumyula. Waakiri yeebonyeebonye ku lw'abasigadde naye okubonaabona kkome. Banne we bajjira. Jacinta ne Francisco. Bitandise omusukako ye mukazi wattu. You, Francisco, and Jacinta endure it all. You're only 10 years old. Kakaniyo, juga bino byonna betulaba. Nakyalusiya abinyumiza Professor Oli Nichols. This is your suffering and atonement. Anti, obaka buno obw'okubonaabona. Lwaki yalonda gwe omwana obwana okubonaabona ku lw'abantu abalala? When I couldn't understand. Hanza kaseera kukake nagezaako okutegeera. With it all. Ate twali beeteefuteefu kuyita mu mbeera yonna. It's hard to understand for some. Kizibu okukkiriza. I understand. Ku muntu atabangako nakukkirizanga ggwe. The message all the more sacred and unassailable. But Anti kimanyi nti abaana bafuula obubaka obw'enjawulo. Seems contrary to all logic to me to ask little children, 7, 8, 10-year-olds. Nyenza okusaba abaana b'emyaka 7, 8, 10. You 3 did. Okubonaabona nga sadaaka olw'abantu abalala. Sikitegeera. His ideas. But he was a grown man. Banji abayise mu mbeera ezo n'abasigadde baali nga bantu bakulu. Lwaki mwe mwali bato? The edges of understanding. Well, it's there. Anti okutegeera oluusi kutandikira ku nkomerero y'amagezi. What is faith, if not the search for truth? An inexplicable truth, which breeds irrational hope. Agamba oluusi okubuusabuusa kuleeta okunoonyereza okutaliimu. Nga 13/7 1917 mulundi gwa 3 ku luno n'amagye gazze wabula namungi w'omuntu agenda yeeyongera. Ne mmeeya yaliwo ne bannamawulire baali baze aba buli kika. Bukedde, Hitop, Olumuli, NBS bonna bali wano. When ready. Basajja bali ready okukwata buli omu. Weyaganga mpa order. No, there is no point. There are 2 minutes. Tekyetaagisa abantu bangi nnyo okubasuulamu poliisi mbwe bakwate.
naye kimutiisa abantu kati babuliza obwana buno n'okusiiga ekiragiro kyonna eky'omukulu eno wa gavumenti obaani yakwata binoculars kubulengera buli mu kusaba nga bulinga obwogera n'omuntu tebalina kubogana ebintu bino bya kifere abantu bonna ate ne bafukamira olwabula banga nga bufukamira no bafukamira tusaba ekyamagero buli omu kyasobola okulabako olwaliiro agambye agenda kikola musobole okukkiriza nti ebituleeta ano bituufu lwaki takikola kati bino byonna byakulimba bino tewali kulabika tewali muntu gwe balabaawo wabula ne muzeeyi atandise okutyaba mwe musabe buli bbanga mujja kubonaabona mwesaddaakanga olw'aboonoonyi naye gwerekerawo okwerumyanga nga weesiba omuguwa ddamu ssaala eno baatandika ogisaba ne boogera n'abantu baatandika obbiddamu owaayi muntu no bizibu nkuwa kino abaana kye baddamu n'abantu kye baddamu olw'omukwano gwo olw'okukyusa abo aboonoonyi ne mukazi wa mmeya nno kwali n'ebibi ebikolebwa naye nga basuubiza ekyamagero bonna kibajja okulaba bali wano meya agenda okulaba abantu bonna basaba kyekigenda maso ne mukazi we kwali webamaliriza kwolwo yabalaga geyeena nga bwefaanana omuliro ogulye kyekyo anti geyeena abazzi b'emisango era aboonoonyi gye badda singa tetulekera okusoomooza Katonda wajja kubeerawo olutalo olusinga luno ene kwe kulagula okwokubiri kwakola era ebijja okuddirira ettondo bwe litonya baalaba okubaluka eno ne atomic bomb yamala nejja wabula mu kaseera ke kamu ne plek yalumba byonna bibalaga ebijja okujja mu kulagulwa kuno ne paapa alibeerawo byonna bibalaga naye ate bino byonna byatuukirira bino juga binyumiza Professor Nakyala Lukiya okuttibwa okwabakkiriza ab'enjawulo n'okwa paapa byonna bibalaze anti ebyo bye bijja okutuukawo singa aboonoonyi tebaakyuke kudda eri Katonda temugamba muntu yenna ku bye mulabye paka lwendi bagamba mulundi gwakusatu ng'akola okulagula abaganye okugamba omuntu yenna paka ng'abalagidde bwe basituka bamanya nti agenzi kyokka yasuubiza ekyamagero eky'amaanyi gamba taata ekituuseewo anti atugambe tetuugera yagali tulina okusaba n'okwenenya olw'ebibi byaffe abaana tubana kye batugambye ababonekerwa bagambye eki
mutusabire ebibi byaffe nengane mukyala wa meya kwali kano batambula bavaawo olukiwedde obudde bwatandika okukyuka laba namungi w'omuntu kati akuŋŋaanira mu nnimiro za munywanyi olwo lunaku lwaggwa wabula kati abantu abatindiga eŋŋendo okujja okusa batandise okusuka tokyalina kyobagamba kirala abatajjanga mu kereziya meya bitandise omunyiiza As I told you before, nga bwe nabagamba mu kusooka from a priest. temuyinza kweka kyama kino musosodoti ekyama ekyokusatu bikira mariya bagaana okyogera kino nekyama kyakuumibwa paka mu 1946 abagobera ebyafaayo era bwe kyayogerwa abo ne bagaa si kyekituufu lukiya kyali ayogedde paka mu 52 yali controversy ey'amaanyi ennyo amanyi okunoonyereza ku bikwatagana ku Fatima n'abakatuliki bino si bipya tetukkiriza nkuŋŋaana bazigaana n'olwaliro no bazigaana olwa korona mzee baali bazigaana lwa ddiini njagala buli ali wano kale kanfulumye abakkiriza mu kereziya naye tokuba muntu yenna kakano kereziya bagigadde tebagala bakkiriza kuŋŋaana ddiini ereeta obuzibu atu oyinza otya okukola kino kya busiru nkikola kuyamba gwe Priest and Fatima who's being fooled by 3 lying children. oyagala abantu baliko okwogerako ng'omusosodde asirwazibwa obwana buno busatu ensi yonna kati egoberera bwosi gwe banoonya na kyama bikira mariya kyabagambye gwe nabwe tukimanyi toyinza kugala kereziya bwotyo maama wo yajjanga wano n'asaba naawe yakuleeta mama nge yali tiyasoma nze ndi mwawufu yamugamba obuyivu kitegeeza kugumikiriza njawukana. It means tolerance. Gwe kikulemye. Down the church. That's never happened. Kereziya bagigadde ekitabangawo. Mukazi wa muyombesa. Read this. Soma bino. It's from Lisbon. Requesting? Byavudde Lisbon eri ba boss bange in central government. This is telegram eyo. Adelina, please try to understand that. Andelina kano sikasera kangu gyendi. Difficult for me like you did today. Sagalo kalubye bintu gyendi ngolwalo wakoze n'ogira n'osaba n'abantu eri abakuŋŋaanyi nga sinabwe bakuba mu tear gas. Kuba ate nawe mukazi wange gy'oli. Amuka fule byangu gyali. Mukazi wattu yayolekera gyali. Yandelina. Kumugumya. So the Virgin has revealed. Kakana ba bishop neba papa banoonya ekyama ekyokusatu Bikira Mariya kyagambye abaana baganye okyogera teri akyogera. Baise ne bakkalidinaali. You not to say anything about. Yabaganye okwogera ekintu kyonna ku byama ebyo. Your bishop. Ne bishop obutamugamba. Yesebo w'ekitiibwa. But I thought you said you could not hear her. Naye ate gwe wagamba towuliriza byayogera sikyo? We told him. We tell him. Ffe tumugamba buli kimu Bikira Mariya kyaba atugambye. Looking to you now. Sigamba mwe. So you said you cannot hear her. Wagamba tomuwulira. Prayed the rosary enough. Kubanga sapule togisoma kimala. I don't know. Simanyi. Jean did not explain why. Teyakunyonyola lwaki gwe tomuwulira. Mu bantu bonna. Shows a boy who doesn't pray enough. How long is this torture going to last? Brother, he's been asking the same question for the last 2 hours. As long as the Monsignor deems that. Laba. Munsonyiwa bimusobedde. Jacinta. Tell me the truth. Mbulira amazima. Whatever the truth may be, it amazima kyonna kigayinza okuba. Will pay back all. Si muluka guno gujja okusasula naye kereziya yonna ejja kusasula. Abaana teboogera mazima gayinza otuleetera obuzibu. Kino kijja kusukka oba si abasumba buno bokka naye kereziya yonna. Obwana buganya okwogera. Mbaga bino byafuluma 1942 omulundi ogwasooka lwebasooka okigamba omuntu lukiya. I'm going to sit here in the station. Ngenda kulaba tiyo. Tubitabuse. Kakana abantu bunaku bajja kubasabira. Buli omu ayagala kumusabira.
baleta ebifaananyi by'abaana babali mu ntalo abalwadde babireetera n'abaana so si musosodooti twadda mu kusoma era abafudde mukazi ati bwe basoma mu M abaasaba busabi bakyali mu F. Last time I heard from my eldest son was 2 months ago. Lunasemba okuwuliza mutabani wange gyali myezi 2 anti ffenna bwe tuli 19th Battalion. bali mu G. This is Blanche Paul, 19th Battalion. This is Mama oli bulungi atandise okufuna ekirwadde kono ye Francisco, 11th Battalion. This is emu bagiyiseeko dda Santos Manuel, 4th Battalion. 4th Battalion. Missing in battle. Simufu wabula talabikako mutabani we. That's it. Simufu wabula talabikako wajali. Every time mukazi wattu ate yajja ayongera okusaba. Defending. Bulwasoma erinnya ly'omuto wano. I have great admiration for alwanira Republic mpulira essanyu. Naye ate nnaku. But today, olwaleero you, mbasaba. If the Virgin has appeared for real, Fatima, then why baba nga Bikira Maria alabise Fatima protect these poor young men and spare them? Lwaki tataasa abavubuka bano okutaasa famire zaabwe ennaku? Abantu abonna enzikiza bati boogera mukazi wattu yasimbula n'olwenzikiriza yagamba era Katonda akyatutaasa kuba tebamulanze nga afudde naye ali missing in battle ennaku emutta ne kakazi katukawulire nakagambo bankole ki amaanyi gamuggwa n'asooka atulika ate n'akaabamu amaziga kubanga ekiddira akimanyi bitandika bwe bityo. Yamukwata ku mukono ng'amugumya. Not dead. Meya gambi yabuze simufu. Bikira Maria ajja muyamba. But it's true, Mama. Kituufu mama yamukuba olwi naye bimutami. Oh, stop making fun. Namwongera obula lekera okuyiyaya ebintu bintamina okuntama nange. Don't make fun of me. Sagala kunzanyirako. It's all your fault. Manuel watalidda wano eri bansobiyo. Mukazi watugumugezeeko kati. Maziga gamwentamu kwekudduka tamanyi kyakkola. Bitula byaliyo ebyannamaddala si byakusaaga. Nagavije makabiri munga bulijjo. The one and only King of all villages, a true son of God and brother to all people. Yalekere rudda ba agezaako kuyiya kati okuddamu okulima bambi bafune engeri gye bayimiramu ku bigere byabwe nate naye ng'omukyali azze nannaku yamanya amawulire si malungi agavudde kugombolola. Mukazi wattu Lucia atambula juga bino abinyumiza mu sosodooti mu 1989 wano twali mu 17 1917. Mama naye amugambye saagala kuddamu kuwulira mboozi za kisiru toddamu yadde obyogera nako era mutano wange singa afa Manuel oli mu buzibu. Yatuuka erudda okudda eka nga ne kitaawe ali mu nnaku kuba byamutuuseeko mawulire gamutuusaga okubula kwa mutabani we taata kwe kumuwa akafumitu naye musatu ate anaakola ki ono waali I'm going to sell the herd. Endiga ngenda zitunda. Tekikwetaagisa kudda kovadaria gyosinkanya Bikira Maria okuzirunda kuba nazo ngenda zitunda kati nzijewo. Endiga asaze wazitunde bezima zibadde zimutwalangayo
kati azijjawo twajja kuba nsonga ndala emutwala n'embwa yajja oba ate nga bitabuse byempulidde twadde emabbali bamuzizza. So sure of what you have said. Bangamba tukyakakasa biki biwalaba kati. Let her speak. Statement yazikyusizza. What Munsonyi oli yakomyewo. Yabatunuulira bonna n'omusosodooti abatwala wano mu bulabirizi. Basaba Kristo baani bonna. Nalowooza okwogera ekibasanyusa oba amazima. Agenda okulaba nga omukyala ali awo. Malayika yaseka busesi. Bano bonna tebamulaba. Balaba mwana kuseka tebamayirwa ki. Ne bano kwe kumulaba. Naye abasigadde bonna tebamulaba. Jacinta n'abasigadde bamulabye. Kitaaga nkula omwana ali mu kuseka busesi. You caused the church to be shut down. Waleetera kereziya okuggalwa. Stand. Okitegeera omanyi obuzibu bwa kino. Ne bagala St. John Baptist Kabalagala abantu gye baazimba. Now I made everything up. And kyolina okwogera kati nti ebintu wayiya biyiye. Ne kereziya bagiggule. Kyokka tayagala kulimba kwawukanako byalaba. Naye omusasodooti wa wano bambi omutono amukkiririzaamu ko kyavaga mu nsonyi oli aveeyo. Ate yali mukwano gwe. Yatula ku mabbali kati ddala bw'abanga byayogera bituufu. Si kyamanyi mu butuufu byaŋŋamba. So, Lucia, you don't have to worry anymore about what you told me yesterday. Tolina kweraliika ku byewaŋŋambye ejjo. Oluusi twerabira. Kyenjagala okuwulira kimu. Deep down. Kyowulira mundaamu kye kyokka. Bambi emusosodooti we. Bambi yawulira essanyu. Anga bali beesonyiwe. Sijja kuwulira gwe kyowulira. Your behavior is ridiculous. Empisa yo nawe sizitegeera. Ovudde ku mulamwa gwa kereziya omwana ndaba gw'omuzanyisa buzanyisa tatubulya byama. Abantu beyongera kujja. Ne bakkirawo wansi basabe. Kati okusaba akuziza wabweru wa kereziya. Tusabe ate bakereziya bagiggala. Kereziya ebeera buli wamu. Omusasodooti bambi asigadde mu nsonyi oli alaba. Kono tekawambye eddiini. Baatandika okusaba sappule. Omusasodooti bambi naye gwe kubakulembera. Kitaawe yali omunyiivu ne maama we. Baawulira ennaku kyonna kiki. Newankubadde omwana ayinza okubayogera bya bulimba. Just to have this power eri abantu n'okubawa essuubi kyanjawulo. Kirabo ky'amaanyi nti abantu balina essuubi nti ebintu bijja kulongooka. Nabagamba dde teri kisinga ssuubi. Essuubi kintu kirungi ate teri kintu kibi oba kirungi. Kiba kibi kuba tekifa. You never once thought, not even later on, that your imagination might have been sparked by tewaliwuuzaku nti bwali oteebereza byali biyinza okuleeta obuzibu. Hunger, solitude. Ntobe entalo n'enjala biyinza okuba byaleeta okuteebereza okunga ddala tekwali kubonekerwa okwa ddala. The Virgin appeared in order to save us. Nti Bikira Maria yaboneka okututaasa. And appeared to save you from your... Oba kutaasa gwe maama wo. Nga bina byali mu birowoozo byo. The most mystic. Ndoza Jacinta mwenna yali tategeereka nnyo. Yes, she was. Anti ddala. Maybe because she was younger. She was only 7. Lwakuba yina emyaka 7 zali muto nnyo. She was trying to out. Ate nga mwali bakuluko okumusinga. She was that way. Bw'atyo bwe yali. She had a gift. Yalina ekirabo ebintu mu ngeri endala. Her body after she was walaba omulambo gwe baaguziikula. It was completely intact. Anti ddala nagulaba nga gukyali nga bwe baaguteekayo. Kati gwoze kya butonde oba kyagwa bugwi. Juke bwe baaziikula omulambo gwa Jacinta ate nga waliwo ebbanga gwanvu nnyo abagoberera ebyamagero bino bye Fatima gwali gulinga nga baaguteekayo nga guli intact.
necessarily transcendent. Sinti buli kitasobola kunnyonnyoleka kiba kya magero. Oluusi nzo kutegeera kwaffe kunawe kukoma. Unexplainable circumstances. Sorry. Sometimes. Onerukia nga mukulu. Otherwise, I wouldn't be doing my job. Which one? Helping me with my book or converting me? Yamubuza bagezako mukyuso bakumuyamba katabo ke. Netudanga 13 ogw'omunaana 1917. Kakano wano bakuŋŋaanira ng'etanze n'okufuuka kati kumpi kereziya wabweru. N'abatunda sapule bazitunda. Ate mukyala mmeeya tagiguze naye. Ezitundibwa wano ziba za njawulo. Thank you. Rosaries, the virgins. Sapule eza Bikira Maria. Embeera etabuse. We only take orders from the captain or the mayor. The mayor fooled us. He told us he would have brought them to Father Ferreira's house to question them, and here he is. Abaana be tebalabika. No. Babage babalese babuuza kyokka tebalabikako. To the mayor. Tukkirize tuyinge twogere ne meeya. Ne father ze. Abaana babawambye kyokka abantu bakuŋŋaanye balinze bo. Okulabikira Maria. Nze nja mwana wange. Oyo meeya ajja kulaba kitujja omukola mu kalulu atuzannyireko. Kakano meeya yennyini abeetuulizza. Ekisingo bino mukazo byamutwaliramu. Awadde emmere y'omutawaana mulye. Wabula kati bintu byakaluluke. So why are you doing this? Lwaki mukola bino? Because I'm hungry. Ati lwakuba enjala etuluma ensonga tulya. Not that. Sigambye kulya. When was the first time you had the idea of seeing the lady? Mwatandika dde okufuna ekirowoozo nti nomubonekerwa. Okulimba. Your mother loved Manuel very much. Maama we yagala nnyo Manuel. Mutabani we yekka. Smart boy. Handsome too. Yali muvuka mugezi era nga mubalagavu. For all that. Kyeri asaba kimu kyokka kudda. Didn't even exist. Nemmere yagirekawo. Kati wenjogera Manuel mufu oba tokimanyi. Era maama wa anenya ggwe. That must be very painful, isn't it? Kiteeka okuba nga kirumu kamala sikyo? Well, yes. Kono ye. Yeah, I understand what it means to Nange mmanyi kye kitegeeza. To wish for someone's love. Olw'okwagala omuntu akwagale naye ng'olaba ayagala mulala. One day you were feeling lonely. Nze lunaku lumu walowooza ng'olaba nga kuguba tafaako ennyo. N'otandika okulowooza maama omulala kwe kuyiiya sitole ya Bikira Maria nti akubonekera. Weefunyeyo maama omulala. Si kituufu kekajja sinta namulaba. But now, if you tell everyone it was just a game, singa mugamba buli muntu nti no gwali muzannyo. you don't know how to stop this. Mutya nti bajja kulowooza nti bajja kunyiiga. Naye njagala kati mukyogere. I don't want to fool anyone. Siyinza kusiruwaza buli omu nti muzannyo. Nsonyiwa nti gwe tosobola mulaba naye ffe tumulaba. Obwana bugaanye. Fande yaggulawo kapiteeni. Ate anaabukola kitaabutte taakole ki? Kitewako akasabo kamala. Ate abamanyi balonzi be. Bagezako baawula bonna. Bamutadde erudda. Abantu baalinze teri. Thank you for coming all the way here on such short notice. The health authority explained the urgency. Your medical Bangambye neetaaga mu bwangu. will help us resolve this matter. Nze njagala okunnyonnyolaako nga munnassaayansi kujja tuyamba okumaliriza bino. Baagala baakole ekiwandiiko nti oba omwana mulalu oba ki. Ono dokitaali. N'okwekkaanya abato bano. Abantu nno bonna bakuŋŋaanye wabweru wa yaafeesi wa City Hall basaba. Bikira baali omutuukirivu. Akalulu kagenze boy. Wawuna weevu wabula ku luno kino kikutwala. Abaana bamwe
wabula wabwero najjudde bantu omutoko kutandika okusaba nabo musibe. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother basaba busabisa pule for us sinners. Muto bamuggalidde Of our death. asaba nabo wabula bonna bajjudde wabweru bali ku maviivi. The Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb. Kati ate ebyembi beeyongera kuwera buli ddakiika gy'amala mu kkomera. Omukyala kujja aseka mukazi wa mmeeya. Bannaaye. Amen. Ye mukyala wa mmeera Anderira. Yalamusa ku bantu awo. Blessed art thou amongst women. Kyavaza amaaso. Yadde eribba. I ask you for one thing only, not to let yourself. Nakugamba va mu bintu by'okwegatta ku bantu abo sikutegeera. Free the children. Abaana bate. Let them go. Baleke bagende Anderina. Please, don't worry. I know what I'm doing. Waliwo omusajja omusawo w'ebiwangwa abalaba kati. Coming from Lisbon. Olwa pressure eva waggulu tekuleetera kukola nsobi. Let me do my job. Waliralikiridde kaluluko kati. Answer my question. Damu kibuuzo kyange. Va ku birala. Release those children, Arturo. Abaana abo bate Arturo. Please go home and don't let. Buli kimu kina kikoma walizeeka. And don't you force me to. Saagala bantu bakulabe na wano. Kati no tunkaka ate kukola kye nja kukola. Meya. Omukazi amwetongako kukola kye nja okukola. Dokita aliredde. Ngamba je. Wife, she was about to leave us. Werekera ku mukazi wange ave wano kati. Yes, sir. What about them? Ate abaana. What should we do? Let them pray. Tukole ki? They'll get tired of it eventually. Baleke basabe bajja kukoowa n'abali ebweru. Okay. Naye omukazi amugambye ate abaana oba si ekyo tunkaka kukola kye nja kukola. Kyava afuluma. Mukazi w'eddala. Tusudde oti ali awo naye mukkiriza wansabira. Yajja eri maama w'omuto. Nsonyiwa. Sobodde kutaasa baana bo. I spoke to them in detail. Njogedde nabo. Find any type of pathology. Sisanze nga balina akalalu konna mu mutwe ge mazima. Forced hospitalization. Tewali kyetaagisa kuba kakakugenda mu ddwaliro ly'abalalu. Kisalewo busazi. Prove their dishonesty, and this tale would collapse in no time. Bino ebibuuzi biggwewo singa ogamba nti balalu. Copy. I prepared for the authority. Nsobola kuwa buwi kopi eno nze gye nkoze ng'omusawo. Thank you, doctor. Yamwebaza omusawo naye aganya oddikiraringa nti balalu batwalibwe ebutabika. And to the Holy Spirit. Kakano faaza emisa ziri wabweru wa City Hall. Baamala ne babuta. Kubanga omusawo aganya basindika ebutabika tebakyalina kyakkola. Nyaabwe oba bakadde babaaniriza. Abantu basabye essaawa eziwera awo. N'ennaku. Muli bulungi nti ddala. N'Anderina mukameeya waali yabadde tavuddeewo. Kitaawe atandise okulaba amaanyi omuto we gaalina. La abantu abamaze wano ebbanga lino lyonna. Twadde erudda. Naye ng'enzikiriza egenda eyongera kunywera mu bantu buli lukya. Thank you, doctor. Maama waliwo ekirwadde ekyamulumba kimusazeeko wabula kimutwalaganya bubi nnyo. She is very weak. Munafu nnyo. Just a moment, please. Get her. Yasooka n'ayita. Make sure she gets some rest. Omukyala amulabira n'amusaba bamuyambe awummule era bamunyooteze. Musaatu n'ensimbi ez'okusasula takyazirina. Omusawo yamuwa wiiki akoko. Wabula kasookedde nga abonekerwa. Mukazi wattu ennaku yeeyongera bweyongezi waka. Bwonna kubawo ekibi ekituukawo. They're in dire need. Naye ate nzikiriza ye tekiwuka. Leave her alone. Kitaawe yajja eri mukazi we. Yabasaba bonna bajje waali. Maama. Naawe Lusiya jangu. Mukazi wattu atya kubanga alaba ne maama ku luno kimutwala. Jangu tofaayo. Ate
ate yamutyanga kuba buli kibi ekyatuuka nga wakaya nenyanga ye kuluna amuyise. God has given me the blessing. Katonda ampadde ekirabo. He wants to take me to Manuel. It's enough. Osanga laga kuntwala eri Manuel gwe mbadde nga njagala ennyo. Va mu kasasiro Maria nsagala kundeka. Omusawo tagandi ogenda kufa. Bambi yebba. Mukazi wattu yadduka kwa kumuta Lucia. Tasobola bigumiikiriza. Babuuza jadda yadduka buddusi. Yagwa ku maviivi. Aloozi batasama kimala. Oba tasama mu butuufu. Kwe kutandika okugatambuza atambuza maviivi. Yeeteke mu kubonaabona. Osanga Bikira Maria ne Katonda lw'anaamuwulira okuyimiriza ebyo byonna ebijja bimutuukako. Yatuuka mu kafo basinkaniranga ne Bikira Maria naye nga zatambuza maviivi. Kitaawe yali amugoberedde. Kino kyamukwasa ennaku. Kulaba omwana omuto bw'ati musatu nekyava agakkirira. Olaba atuuka okukola kino naye yadda buzi ku maviivi. Kyonna kyekiri alabitaga amaanyi ag'enjawulo okutaasa mukazi n'okuyimiriza buli kikyamu ekigenda kibatuukako. Kakazi katuka kyatambuza maviivi gaako bwe kasaba. Obudde bwawungera n'okuziba ne buziba bekeetolola nga kali ku maviivi gaako. Era ndiko kukwatibwe nakuba muzadde. Lucia. Yamwita Lucia. Lucia. Amuyimiriza baddeeka. I think it's time to go. Tuzakadde tugende. I'm sure Mama is feeling better now. Manyi kati maama ateeka okuba ng'awulira bulungiko. Yamukwata amuziika kubanga engeri yokka gy'asobola omugambamu okuddeeka. Baasanga musosodooti yatuuse dda kwe kukimanya maama ate yalibanga yagenze. Good news. Nzira kuba n'amawulire amalungi. Manuel mulamu era awandise ebbaluwa. Omusosodooti yabaweereza ebbaluwa eno. Yalumizibwa. Wabula mulamu. Katonda alina engeri gyaddamu essaala enjawufu. Abadde asabira maama waliwo bafunye ebbaluwa esooka okuva eri Manuel nti mulamu. It appears your prayers have been answered. My mother always said I was not good at convincing people. Kakati nno Lodi gwalimiza binagamba ndoza ko lwagambe essaala zo ziddiddwamu. Getting too confident. I hope our meetings will be good for the writing of your book. Kansubira ensinkano yaffe eno neyamba okuwandika kwa katabo ko. Kono si kokka. Your taxi is here. Andi motoka ez'okukima. Yamwebaza. Remember correctly, there was a great controversy over the fact that the Virgin claimed the war would end on the day of the miracle. Kyenzijukira nti waliwo obuzibu Bikira Maria yali agamba olutalo luliggwa olunaku lwalikola ekyamagero. Ensi kyeriraba Oktoba nga 13 1917 ku luno ensi yonna yaggwayo. Ekifo kyonna kijjudde enkuba etonnya kama naye abantu balemeddeko ne gavumenti ekyalina kyakikolera. Bajjeewo minvuuli tewali aseguka. Bane tukuoye tuliyize tukuoye teri ajja. Tewali abasabye kujja. Agala okugenda agende. Si wa kujja enkuba etonnya nnyo. Lucia yuno
yasooka okubonekerwa kyava atambula yatunulira namungi w'omuntu yena erazze wano tukatebikira Maria musuubiza alikolayo ekyamagero buli mukyaliraba kwe kutandika okusaba abatunda sapule bo bano bakola buli mbeera nemmeya bagimuleetedde nvaako nze ndi swaba sapule abaagala sapule ezasabirwa ababonekerwa zizino nazo nzirina buli kimu kibeera mu bizinesi meeyo obusungu obumuliko nina kyensubiddwa tewali kyatuuse okugjako abantu okusaba bannamawulire bazze olwaleero kyekintu kyokwekiteesebwako mu Lisbon baana bano n'atunula agenda okulaba obwana tewali kigenda mu maaso yanasaba leme kubeera abantu babijjekolo bino once and for all kakano omusana from nowhere gwatandika okwaka n'enkuba ekeereddewo ekiro kitaliko kutambula kyokka naga bannamawulire baliwo naba buli kika baweddeyo okay obudde bwatereera bweggudde enkuba ebadde etonnyo kamala waliwo eyajja ng'agitambuliramu naye nga no bamulabanga bokka ate oluusi babiri bokka Jacinta ne Lucia. Hello, my children. Mugamba mutya bato bange for coming to see me. Mwe bali kujja kundaba emirundi gyonna gye mbasabye. Can you please tell us who you are? Tubuulire gwani tebakimubuuzangako. Alabika ze tubone tusabe. Tuli obwana boogera. Ne balanga okukira ku maviivi ne maama koolo yakkirira. I am the lady of the rosary. Nze Biikira Maria oba omukyalo wa Sappule. To my son. Era nja bakulembere kuba tusiri mutabani wange. Nga tuyita mu mirembe n'okwagalana. She says she's the lady of the rosary. Agambye maama wa Sappule. Zizi na bannaye zirina. Through peace. Era jja tukulemberera mutabani we tuyita mu mirembe n'okwagalana. Ne faaza nakkirira. Who is already far too insulted. Anti yalumizibwa dda. Mulina okusaba ennyo. Pray the rosary every day. Musabe Sappule buli lunaku. So Lord, she's already far too insulted. Kubanga mutabani we yakosebwa dda. Ono musatu libanga atawulya byayogera bulungi. Bano baseka. Olutalo lwakuggwa mu bbanga ttono. Okay, ekyo nno kale. And their soldiers are to return home to their families. N'abasirikale bakudde eri bakadde baabwe. Bantu bajjako. Meya awulira obusungu. Look at them. Laba katimba ali wano. Bawuliriza kakyako. Abane bakuŋŋaana bawuliza ebintu eby'ekisumufo ky'okuwuliza nze bye njogera. Akaana akalimba obulimbi. Some people are never going to believe. Abamu tebagenda kukkiriza ne bwe kiri baki. Even when standing before the face of God. Ne bayimira mu maaso ga Katonda tebalikkiriza. Yawanika omukono mulabe. The sun. Anti omusana agutunuzaamu omukono. Gwatandika okuzina. Bwe gukkirira bwe guddayo nga gulinga okugenda oggwa. Bino byatuukirawo ddala ebyaddala. Fatima. Bonna balaba ne bannamawulire nage baliwo naba buli kika. Ito olumuli ngabo simanyi munno simanyi ani monitor. Bonna kino bakiraba ne mmeeya waali. Katonda wattu juga basuubiza ekyamagero buli mukyaliraba. Oyo si siyaasa, kwata ebintu gwe, kwata video nomala obuzo obutambi nkusse. Kino ekyamagero kyakwatibwa TV zonna ne bannamawulire aba buli kika. Kuluna abasinga lwe baakakasa nti abaana bano teboogera bitufu. Ne mmeeya yatyamu. Kati abantu yabagambe ki ku kino kyalabikirako ddala.
nabo bwawulira essanyu sagamba ngati abaana bogera nekubanga okujogwa buli omu n'asaasaana abadduka badduse gujja gwa meya naye tatawanyise vaayo wuuyo bwe gwamala ne guddayo ne gutandika okuterera mpolampola agifaaza akulira kereziya ya wano musaatu ye newankubadde yalimu okubuusabuusa yalinanga okukkiriza nti abato bano bye boogera bituufu era yali ku mavivi ne gumala ne guteeka gwokka meya naye yannyogo gabula abantu ate bafunye essanyu bazzeemu n'okufuna essuubi mukazi wa Turukiya yakyusa kwekudde eribiikira mali awulira essanyu yamwebaza kubanga kakasizza ensi byabadde nga abagamba mukyamagere kino ne maama we nga kwali yamugamba kati genda kale kwe kukyusa abantu bonna balobe tebakyafaayo na kigenda mu maaso balabazza omuntu waggulu ne bamanya nakyala avaabo kati yagazza gye bali kwekudde eri maama we bambi akakasiza tekamulimba nga yakanywegera wabula ate kati buli omu aleeta kizibu kye faaza kwe kujja abajji wano nga bukyali musaatu yasitula kawala ke ekiteewaako ondekera omwana buli omwamukwata kuwaakiri afune omukisa gwe ne banne be yabanga nabo bonna baabajjawo kubanga mu kusooka bangi baali tebakkiriza leero bakakasiriza ddala buli naku kyabadde nga abagamba bonna baabayisaawo baabano naye nga bonna basanyufu Bikira Maria amazina abataasa ekibambula ekyokubuusibwabuusibwa ne bakakasibwa Yerukiya eyasuubizibwa nti yaali wangaala era Bikira Maria ali mukimu okumutwala mu ggulu banne gye baliba kuba bwe yali abagambe bagenda gyali mu bwangu nnyo yabulira essanyu era wano nga bagamba there are only two ways to live your life. One is though as nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle. Albert Einstein yayogera ebyo wano wasinga bagamba on October 13, 1917 around 70,000 people, believers and unbelievers, witnessed an extraordinary phenomenon called the miracle of the sun. There are a great number of testimonies that describe the experience in the same way. Bakulaga ebyaliwo wano wasinga bagamba both Jacinta and Francisco died victims of the devastating influenza epidemic of 1918 which killed millions throughout Europe. Bafa senyiga Jacinta and Francisco. In 1921 the first mass was celebrated in a chapel built by Pope Anishi on the site of the Parisians. It has become the center of one of the world's most important Marian shrines. In 1917 Arturo de Oliveira Santos, convinced Republican, yali mayor waawo. In 1928 Lucia committed her religion to life, entered the Carmel of Saint Teresa in Coimbra. 1888 era yafira ku myaka 97. Wabula menga 13 kusenayo celebrations Pope Francis aliko Jacinta ne Francisco abafuula bajuliza abatudde era nga mu 2008 ne munnaabwe Lucia bagamba okunoonyeza kutandike okwokumukakasa naye ng'omujulizi bano be baddala betubadde tulaba mu sinema eno nagamba vijema kabadde mu nga bulijjo the one and only king of all villages, a true son of God and a brother to all people. Muzadde waffe akyali naffe osanga ne mu mbeera embi gye tulimu kati yasennyigere w'omutawaana walibaawo ekijja kubanga era mu kaseera ako ssenyiga eyasooka akyasiza okubeera w'omutawaana we yajjira eyatwala Francesco ne Jacinta n'abantu abala millions mu Europe era kati nga bwaliwo nolwekyo mudde gyali osanga ebintu binaatereera musigale ewaka era mweyongera okwekuuma
abankuumire atakuumira mpeera.